kunsabira. Ebintu bikutuuseeko? Bibino mbifunye. Ky'osobola obagambayo? Naye weebale nnyo beebalire ddala n'olulala bakolenga bwe batya. Kino binawe bino bigenda okuyambira wulya nti we bakuwewo? Bannange byonna. Byonna bigenda kunnyamba. Obuvunaanyizibwa ennaku zino buli butya mu maka naddala ku bataata kulabirira? Bafu. Kajjo gaba bafu. Maama ffe taata. Naye nga kyandikyuseemu kitya mulina minisitule weerina obayamba ebyo? Weyaze. Yajja nga naakazaala. Leka tukusabire owone bulungi oddewo. Kale tweyanziza. That picture of her and her. Naye tugambye kwezo sente ze mukozesa nga tetuliwo ne mugula baby junior katukwateko obutono ate tukomyewo kubanga kino ekitongole kyammwe kyawano kitongole kya bannayuganda tulina naffe okufaayo kuba naffe abeeyongedde okutwagala so ekusooka ffe tusooka beebaza okwagala baby junior mwebale nnyo kwagala baby junior era tubasaba musigale nga mukozesa nnyo ng'ate mwesiga ebizigo ebya baby junior naye katukutteko akatono ako ku bingi bye mutuwadde kuba mutuweeredde emyaka mingi tukutteko akatono ne tugamba katukakomyewo era olwaleero buli ssekinnoomu aliwo nga maama agenda kuba afuna ekirabo okuva mu baby junior nga tukwagaliza okuzaala okulungi atannaba amaze tukwagaliza buli kimu ekirungi tuleese essanyu leero era nga naffe twagala kubalekako ssanyu mwebale nnyo kutwagala era kati katugende tutandike okwegabula kale
ejjana ekyebale Mpulira oti mpulira essanyu lingi bannaye okubeera nga its movit not so baze ne batukyalirako ne batugabira ku birabo nga baby Junior bane tulina essanyu lingi mwebale nnyo mwebalire ddala obadde obisuubira mbadde sibisuubira ndi musanyufu nnyo okubeera nga munziriza kubanga nina edduuka tunda baby Junior kati nga ngambayo naye baby Junior atunze emyaka mingi bo tebatuddizayo ku birabo bati mukama leero batuddizaako nze ng'omuntu ndi musanyufu nnyo kakulika ddala bebale kunsabira baby girl baby girl bamuyita Renita ye naffe kyeyanziza nnyo nnyo obuvunaanyizibwa bwo ennaku zino obulaba otya ku bataata obuvunaanyizibwa bw'abataata bwakyukamu tebuli 100% naye era nga kisinza entegeragana gy'otegeragana naye entegeraganayo naye lyessanyu oba kyekintu ky'omufunako so si byangu anyway naye enteesaganya naye gye muteesaganya naye kyekirungi ky'omufunako muno babomba mutandika muteesa bulungi bwekituuka onaabomba kisinziira ntegeragana omukutta otya kutta atya kuba oyinza omukwata obulungi ye nga tayagala mmanya saayo oyinza omukwata obulungi naye nakwata bulungi kwegamba ebyo ebintu bya relationship oba ebintu by'amaka obirekera mukama yasinga omumanya yese kunsabira ebintu bikutuuseeko bibino mbifunye kyosobola obagambayo naye webale nnyo bebalire ddala n'olulala bakolenga bwe batya kino binayo bino bigenda okuyambira owulya nti bwe bakuwewa bannange byonna bigenda kunnyamba obuvunaanyizibwa ennaku zino buli butya mu maka naddala ku bataata kulabirira bafu bajogamba bafu maama ffe taata naye nga kyandikyuseemu kitya mulina minisitule weerina obayamba webyo weyaze yajja nga nakazaala leka tukusabire owone bulungi oddewo kale tweyanziza soke n'amanya weeyanjule bulungi Emmanuel Ainebyona omwogezi w'ekitongole ky'ebyobulamu ng'ekitongole ky'ebyobulamu tulina essanyu okubeera ne movit company abasazeewo okutukwatirako nga kampani y'obwananyini esazeemu okuwa ebirabo bamaama abamaze okuzaala wano mu ddwaliro lya Kawempe ate kino kye bakoze kizaamu amaanyi abamaama abazaala abaana naffe nga minisitule y'ebyobulamu kubanga kampuni zeegattidde wamu nga corporate society for safe motherhood initiative okulaba nti tukwatiramu wamu okugonjoola ebyokuzaala oba okulaba nti bamaama baffe bajja mu ddwaliro okulaba nti bafuna antinento ate n'okuzaala nti bazaalira mu ddwaliro so kino ebirabo bye babawadde bijja kuyamba bamaama ne babebi nga mu biseera bebe amaze okuzaalibwa of course nti waliwo abava wano nga tebalina na kyakukwatiramu oba
kunazaamu baby kati bafunye bucket ekyo kiyamba n'ebizigo ebyokutandikirako ebisobola okuyamba baby n'omwana ate olaba nti wano wazaalirako bamaama bangi dokita abagambye nti mu lunaku bagenda ne mu 100 average babeera n'aba baby 6 buli lunaku olaba buli kitanda kiriko maama ne baby so omulimu gukolebwa wano gwa maanyi nnyo ate twagala kwebaza n'abasawo baffe ba midwife abazaalisa abamaama okukola omulimu omulungi okulaba nti abaana ba Uganda bazaalibwa bulungi. Of course osanga nti waliwo bataata bamala okufunisa olubuto maama tabeera wa buvunaanyizibwa so tubakubiriza abasajja tubeereko n'abakyala baffe nga baze wano kuzaala mufunye bebi n'essanyu nga muli wamu nga si maama yeka agenda kujja ne bebi so kino kye tukoze badadi nabo balina okulaba nti maama bw'aba amaze okuzaala ajja amulabe ajje n'ebirabo movit bwekoze. Wano lino eddwaliro erikyasingayo okuzaalisa bamaama kyerwaki omuwendo gw'abamaama mungi naye tugezaako okulaba nti bwe banga tufuna eddwaliro eddala ng'erubaga liri mu pulaani tusobole okufuna bamaama abalala abadde erubaga n'okulaba nti n'amalwaliro ga wansi aga KCCA gakendeeza okusindika abajja wano nga referral cases. Give us an overview in English. Glad and pleased and grateful as Ministry of Health to Movit Group of Companies Limited who have supported the initiative of corporate society for safe motherhood initiative as a way of corporate social responsibility and have given back to mothers who deliver at Kawempe Hospital, and they are going to do in all the other health facilities. So this partnership and initiative, we are grateful to Movit, and it motivates the mothers because they have something to start with as they care for the newly born babies. So we are so grateful, and we hope this partnership can grow and continue and spread to the rest of the country such that buli mama ne baby bafune essanyu nga Movit egabye essanyu. So my name is Toluwaleke Salu. I'm the head marketing and category innovations for Movit Africa Group. We're very excited to be here today. We're at Kawempe Hospital, and we're very excited to be giving back to the society. The plan today is to give around 200 mothers products, soaps, oil, and we just want people to know that beyond making profit as Movit, we actually want to see our mothers do very well in the society. We also believe that mothers are the key architects of the society and to help their children grow better. Sorry? So Kawempe is one of the biggest maternity hospitals in Uganda. And so we also feel very strongly to start off this campaign in Kawempe to ensure that we kick off the pilot of the campaign. You talk about kick-off. Are we seeing any other hospitals? Oh, definitely. So the intention is to reach 1,000 mothers between now and December. And so we're only starting with Kawempe. We would go to other hospitals during the course of the year. When we look at the things here in Central, it's a little bit not so alarming. Are we seeing you guys are going up country in other hospitals? Yes, thank you for that question. The plan next year is to go to the west and the east and also spread the joy. Like I said, we're working with the Ministry of Health for this campaign. But of course, during the course of next year, we would like to partner with other organizations so that we have much bigger budgets to reach out to up country and the west as well. Thank you. Amanya Kitenda Robert Gobi nga nze kulembera marketing mu Uganda ne corporate affairs mu kitongole ekya Movit Products Limited. Olwaleero tuli wano okuddiza ku bamaama nga tuyita mu kampeyini yaffe gye twayise Baby Junior Gaba Essanyu.
tuleese essanyu eri bamaama. Tewali ngeri yonna gy'oyinza sanyusa maama okusinga okubeera naye mu lutalo olw'amaanyi lwe basinga okuyitamu. Era leero tuzze wano ne tuleeta ebirabo, tuleetedde bamaama, tugabidde bamaama abasukka mu 100, bamaama ne tubawa bonna baketi, ne tubawa ebizigo bya Baby Junior, ne tubawa engoye abaana ze banaayambala. Kwegamba ne tuvirawo ddala nga olunaku n'essanyu nga bwe tuzze nabyo tubigabye. Naye kino tukisobola tutya? Tusobola kino ekintu olwa abantu abatuwagidde. Buli muntu ali eyagula Baby Junior, buli muntu ali eyagala ebizigo bya movit, mmwe mutusobozesa okuddizaako akatono ku bye tufunye eri eggwanga, okuzimba eggwanga lyaffe. Kubanga bw'oba wakuzimba ggwanga otandika kuzimba bamaama, otandika kubeera nabo, kuyimirira nabo, naye era okusingira ddala kubawa ebizigo ebya quality ennungi bye bagenda okusigala nga bakozesa, abaana babeere n'ensusu ennungi. Kubanga buli kimu munnange kitandika na lususu lulungi. Obeera n'olususu olulungi ne confidence y'omwana mu klaasi, n'abaana ffenna n'abantu abakulu. So tugamba bamaama tugenda kweyongera okuyimirira nabo, naye mweyongera okutwagala, mweyongera okwagala Baby Nduunya, mweyongera okuwagira Movit Products Limited, mweyongera okutusobozesa n'okukola ebisinga wano. Era nga gole eyaffe eri nti omwaka ogujja ate twagala kutuukira bamaama basoba mu 50,000 nga tukola ekintu kino. Tugende mu malwaliro gonna across eggwanga, era nga wano tugenda batukoola n'ebitongole ebirala. Kino tutandika butandisi, babeere nga basobola okujja okuyimirira naffe, tutambule tugende tugabe essanyu mu Uganda yonna.